Abaagalwa mukama waffe yeebazibwe agulumizibwe nnyo ab'ekitiibwa kubanga asaanidde. Tumwebaza nnyo ku lw'omukisa gw'atuwadde bw'atuleseewo nga tuli balamu. Tumwebaza kubanga atuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Erinnya lye ettukuvu lyebazibwe era ligulumizibwe nnyo. Weebale muganda wange ne mwannyinaze okubanga owuliriza ebigambo bino ebikwatagana ku maka n'obufumbo nga tuyigiriza ettuluba eri abavubuka. Era nga tukyagenda mu maaso n'omutwe ogugamba nti obufumbo zaabu oba okuba n'amaka zaabu. Tugezaako okusangulawo endowooza, tugezaako okusangulawo ebigambo, tugezaako okusangulawo okufumiitiriza abantu kwe babeera nakwo nti amaka kikolimo, amaka geyeena, amaka si kifo kirungi kyakubeeramu, amaka tegasanyusa. Endowooza eyo twagala tugiggyewo, tuteekewo ekirowoozo ekituufu. Ebigendererwa bya Katonda okuva ku lubereberye bisobole okutuukira mu bulamu bw'abavubuka, kubanga beetaaga amaka. Ga mugaso nnyo gye bali, ga mugaso nnyo eri buli muntu yenna. Bayibuli bw'egamba nti Mukama n'alaba nga si kirungi omuntu okubeera yekka, ddala yali ekitegeeza. Olw'ekyo omuvubuka yenna awulira ebigambo bino, omulenzi oba omuwala, bw'afuna ekikemo bw'agenda kubeera yekka, obulamu bwe abwetereereze, obulamu bwe abwekoleremu omulimu, asobola okubeerawo nga tayingidde maka. Njagala mmutegeeze nti agenda kufiirwa zaabu Katonda gwe yateeka mu maka, agenda kufiirwa emigaso gy'amaka, agenda kufiirwa ebirungi ebiri mu maka, era enkomerero ya byonna obulamu bwe bugenda kufiirwa bingi bye yandibadde afuna ng'ayingidde amaka. Ekyo nsaba abavubuka bonna bagoberere bulungi ebigambo bino, ate babiteeke mu nkola, ate bamanye nti bikulu nnyo, bamanye nti bya muwendo nnyo, bamanye nti bya mugaso nnyo, bamanye nti bigambo bigenda obbazimba, okubazzaamu amaanyi amu n'okukyusa endowooza yaabwe. Kati weyombeeke tusabe, n'oluvannyuma tugende mu kuyiga. Yesu tukwebaza kubanga obadde wamu naffe. Tusaba Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye atuyigirize ng'ekisa bwe kiri ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Olwaleero tugenda kutunuulira ekitundu ekirala nga tuddamu ekibuuzo nti omuvubuka yeeteekerateekera atya amaka? Yeeteekerateekera atya okuwasa? Okusooka eri omuvubuka omulenzi, naye ate si yekka n'eri omuvubuka omuwala, kubanga amaka tegeeteekerateekerwa balenzi bokka, n'abawala balina okugeeteekerateekera okugabeeramu. Lwaki njogera ku kigambo okweteekateeka? Abasajja abazungu batuli wala nnyo mu kino, n'amawanga ge mulimu agaakulaakulana edda bangi kumwe muyinza okuba muli Dubai, bangi kumwe muyinza okuba muli mu mawanga ag'enjawulo agalina ebibuga ebinene n'enkulaakulana ez'amaanyi. Ebintu ebyo bye mulaba byonna abantu abo babikola kubanga beeteekateeka. Batwala ekiseera kinene nga bateekateeka, batwala ekiseera kinene nga beetegekera ekintu, olwo bagenda okutuuka okukikola nga kiri near to perfect. Emu ku mbeera etulemesa, emu ku nsonga etufuukira obuzibu, kwe kukola ebintu bye tuteetegekedde, ebintu bye tuguddemu obugwi, ebintu bye tutomedde obutomezi, ebintu bye tutagenderedde kukola. Tumaliriza tetubikoze bulungi, tumaliriza tetumanyi kigendererwa lwaki tubikola, tumaliriza tuyinza na kugeraageranya obanga tubikola bulungi obanga tubikola bubi. Bantu bangi nnyo abali mu maka nga tebamanyi oba gakula oba tegakula, oba gagenda mu maaso oba gadda mabega, oba bagazimba oba bagamenya, naye baliwo obubeezi kubanga baasisinkana, kubanga bali wamu. Amaka gafaanana kuba gatyo si malungi. Kyetaagisa abavubuka bonna abanaayingira amaka okugeeteekerateekera, olwo basobole okuzuula zaabu agalimu. Ekintu kyonna bw'olemererwa okukiteekateeka oba omaze okuteekateeka okukiremererwa. Amaka tugwanidde okugeeteekerateekera, olwo tusobole okugabeeramu n'abantu abakuze mu birowoozo, n'abantu abakuze mu mubiri,
n'abantu abakuze mu mwoyo. Abo bonna abayingira mu maka kababeere nga bakuze ekimala mu ebyo ebisatu okusobola okutandika amaka. Lwaki? Kubanga amaka institution eyeetaaga management. Amaka si kintu ky'otandika ng'olinga atandise kampuni ekuba bulooka. Amaka oba otandise ekintu ekikula, ekintu ekirimu abantu abalamu, ekintu ekirimu abantu abalina okulowooza okw'enjawulo, ekintu ekyeyongerako okuva ku 2 ne mufuuka 4 ne mufuuka 7 muyinza n'okuwera 10. Olw'okuba nti amaka institution namba ekula ate ekyukakyuka, kikulu nnyo abanaagayingiramu okugeeteekerateekera, kubanga amaka geetaaga okuddukanya kye tuyita management. Era singa abagayingiramu babeera tebeeteeseteese kimala, gasobola okubazitoowerera eryato ly'amaka gaabwe ne likapsizinga wakati mu nnyanja. Ekyokubiri, lwaki abagayingiramu balina okuba nga beeteeseteese ekimala mu mubiri ne mu bwongo awamu ne mu mwoyo? Kubanga amaka kintu ekizingiramu ebintu eby'enjawulo. Marriage is a social issue, it's a social institution. Bw'owasa oba bw'otandika amaka oba totandise kintu kyo wekka, bantu bangi nnyo abalina omukono mu maka. Bw'otandika amaka mukyala wa gayinamu omukono. Bw'otandika amaka bakoddomi bo bagayinamu omukono. Bw'otandika amaka ekkanisa egayinamu omukono. Bw'otandika amaka abenga ba in-laws bo ne state yennyini egalinamu omukono. Amaka si kintu ekitandika nga gwe ne mukazi w'omwo mwekka mugavunaanyizibwako. Amaka bwe mugatandika kintu ky'abantu bonna ne gavumenti ekivunaanyizibwako. Abaana bagenda okugazaalirwamu nabo bagenda kuba ba stakeholders. Ku kyalo kw'osula nabo bavunaanyizibwa. Era lw'otakeera ku makya n'olowooza nti abalimu ogenda bakuba emiggo ensi esirike. Bw'otakeera ku makya n'olowooza nti ogenda kugayisanga bw'oyagala abantu basirike. Era ojja kulaba nga nnyazaala waavaayo, ssezaala waavaayo, ekkanisa evaayo, gavumenti evaayo, poliisi evaayo. Lwaki bavaayo? Kubanga amakasi institution yiyo wekka ne mukyalawo. Kati olw'okuba nti amaka is a social issue, kintu ekikwata ku bantu ab'enjawulo, kigwanidde abagayingiramu okubeera nga bageetegekedde, basobole okubeera nga bali mu kintu ekinanywezebwa ebbanga lyonna, ng'era buli akirinamu omukono akiganyulwamu. Lwaki amaka tugaanidde okugeeteekerateekera? Okusinga ennyo, a marriage is a godly institution. Twagambye ensonga esooka, marriage is a growing institution. So you need to prepare yourself because it needs management. Marriage is a social institution. It has many stakeholders. So you need to be ready to make it an institution that will benefit all of the stakeholders. Ekyokusatu ne tugamba marriage is a godly institution. Obufumbo kintu kya Katonda. Kye yatandikawo ng'abakiyingiddemu bagenda kibeera mu bbanga lyonna. Olw'ekyo kya bulabe nnyo abantu okutandika olugendo oluwanvu bwe rutyo nga tebeeteeseteese ng'era tebakuze kimala kulutandika. Awatali kweteekateeka kw'amazima, awamu n'abagenda okuyingira obufumbo okuba nga bakuze ekimala, obufumbo bulemererwa okutandika. Ate ne bubeera butandise buba bugenda kufaafaagana. Olw'ekyo kikulu nnyo okuyita mu ky'okuyiga ky'olwaleero. Amaka tugwanidde okugeeteekerateekera. Obufumbo tugwanidde okubuyingiramu nga tuli beetegefu. Tugwanidde okubuyingiramu nga tukuze ekimala. Tugwanidde okubuyingiramu nga be basaanidde okubuyingiramu. Bavubuka bangi bino tebabifaako. Tebamanyi na kumanya nti bagwanidde n'okweteekerateekera amaka. Tebamanyi na kumanya nti bagwanidde okubaako ne level ey'amaturity kwe balina okubeera balyoke bawase oba bafumbiriganwe. Beesanga bwesanzi yonna gye beesanze, kubanga onaamulabikidde bulungi oyo n'amwitika n'agenda n'awasa, kubanga abadde ku WhatsApp group omwana n'apostinga ekifaananyi kye ng'ayina amaaso amalungi, oyo n'asitula n'awasa, kubanga maama wa mugambye ninayo omuwala eyo mukyala ayina empisa, oyo n'asitula n'awasa, ninayo omuvubuka kitaaye bagagga, oyo n'asitula n'awasa.
Bassebo ne bannyabo tugwanidde okwetegekera amaka tuleme okugayingiramu nga tetuyidde. Amaka agakolebwa ebikonwa agafa. Waliwo abantu abakola amaka naye nga bikonwa. Waliwo abantu abakola batya amaka naye nga tebajja bulungi. Ne balyoka bazimba ekizimbe ekyebikonwa ne bamaliriza nga n'ekizimbe nakyo kikonye. Tukyayogera ku maka nti zaabu. Tukyayogera ku bufumbo nti zaabu. Zaabu oyo okumuzuula abayingidde mu maka balina okugeeteekerateekera. Guno omusomo guli eri bavubuka abawala n'abalenzi abatunuulira obufumbo olwaleero nga bulinga obutalina mugaso. Abamu babulaba nga balinga abatabwetaaga. Abamu babutunuulira ne balowooza nti geena gye batagwanidde kwesonsa kuyingiramu. Naye mu kyokuyiga kino tugezaako okumenyaamenya ebirowoozo ebyo nga tubategeeza nti obuzibu tebuli ku maka, obuzibu tebuli ku bufumbo, obuzibu tebuli mu kuyingira maka, obuzibu bubeera ku ffe abagayingiramu. Ffe tusalawo oba tunaagajjamu zaabu oba tunaagajjamu mayinja agatalina makulu. Ffe tusalawo oba tunaagajjamu zaabu oba tunaagajjamu amasengere. Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinazi, kikulu nnyo gwe omuvubuka awulira ebigambo bino okumanya nti olina okwetegeka. Weetegekera amaka mu ngeri ey'enjawulo osobole okugayingiramu nga weeteeseteese. Olwo osobole naawe okugaganyulwamu ne munno gw'ogayingidde naye abeere nga agaganyulwamu. Tugenda kwogera ku kweteekateeka kwa bika bisatu. Kuba kwe kweteekateeka okukwata ku bulamu bw'omwana w'omuntu obw'emirundi esatu. Omuntu akolebwa 3 major aspects. Esooka tugiyita physical gwe mubiri, ey'okubiri tugiyita mental bwe bwongo, ey'okusatu tugiyita spiritual gwe mwoyo. Olw'ekyo gwawulira ebigambo bye tugenda kwogera ku nneetegeka zino essatu. Nti omuntu yandibadde ng'akuze ekimala mu bintu ebyo ebisatu n'asobola okutandika amaka. Olwo ne gasobola okubeera ag'omuwendo, ne gasobola okumunyumira ye awamu n'omuntu gw'agalimu naye. Tugenda kutandika ne physical preparedness oba okweteekateeka okw'omubiri. Bassebo ne bannyabo, Katonda mu Lubereberye Ssuula 2 olunya lw'18 yagamba nti Mukama n'alaba nga si kirungi omuntu okubeera yekka, n'amukolera omubeezi amusaanira. Nze kye nsooka okulaba kye kino nti Katonda bwe yatonda Adamu teyamutonda nga mwana muto, yamutonda nga musajja akuze. Era olunaku olwo lwennyini lwamutonze lwe lunaku lwe yalaba nga yeetaaga n'omubeezi era n'amumuwa. Amaka tegayingiramu baana bato, galina okubeeramu abantu abali physically prepared. Amaka galina okuyingiramu abantu abeeteeseteese mu mubiri okusitula obuvunaanyizibwa obugalimu. Bw'aba mwana muwala ng'omubiri gwe gusobola okuzaala n'okusindika omwana, bw'aba mulenzi ng'omubiri gwe gukuza ekimala okusobola okukola omwana, si ekyo kyokka naye ng'era gukuza ekimala n'okusobola okusitula obuvunaanyizibwa obw'omusajja mu maka mu nsonga ez'obufumbo. Lwaki nkitandisizza? Oyinza okukiyita ekyokusaaga, naye amaka gafugibwa nnyo ebintu ebyo. Maka mangi agafudde olw'ebintu ebyo. Ng'omukyala talina busobozi buzaala, oba ng'omuvubuka oba omusajja talina busobozi bubanga musajja omutuufu bwe yandibadde abeera mu nsonga z'obufumbo. Olw'ekyo ssebo ne nnyabo oteekwa okubeera ng'oli physically prepared okuyingira amaka. Y'ensonga lwaki tudiscouraginga abantu abali under age okutandika amaka, kubanga bwe bagatandika nga bali under age tebabeera physically prepared. Enkomerero ya byonna bayinza okusanga ebizibu ebifaananako bwe biti era amaka ne gayulikamu. Ensonga ey'okubiri wansi wa physical preparedness, tugamba nti omuntu alina okuba physically mature to fulfill marriage intimacy requirements. Ekyo nkyogeddeko. Ekyokusatu, omuntu alina okuba physically mature to supply work and protect the home. Amaka geetaaga omusajja n'omukazi ng'emibiri gyabwe gyeteeseteese okwaŋŋanga obuvunaanyizibwa bwe basitudde mu maka gaabwe. Olw'ekyo omuvubuka n'omuwala awulira ebigambo bino, kyeriva tukubiriza ennyo omuntu obeere physically prepared. Kyeriva tugamba n'okugamba nti abantu nga tebannaba kufumbiriganwa kibagwanidde bakebere obulamu bwabwe.
kubanga obulamu bwabwe buba nga tebweteeseteese kuyingira maka mu aspect si zonna, mu ndwadde ziri musaayi gwabwe, mu ndwadde ze basikira, mu mibiri gyabwe nga bwe gifaanana, embeera zaabwe ez'okuzaala. Singa tebabeera prepared mu ekyo, tuba discouraging okufumbiriganwa, kubanga ebiba bigenda okuvaamu mu maka biba bizibu. Olw'ekyo omuvubuka yenna alina okubeera nga yeetesiteese mu mubiri okusobola okutandika amaka. Totandika butandisi maka na muntu gw'olengedde. Totandika butandisi maka na muntu gw'olabye bulabi awo. Oteeka okukakasa nti emibiri gyammwe mwembi gyeteekeddeteekedde ddala okusitula n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa obw'abafumbo, kibasobozesa okuba n'amaka amasanyufu agalimu emirembe era mulabe Zaabu ali mugo. Ekyokubiri, tugenze ku mental preparedness, nti omubiri gwokka si gwe gulina okweteekateeka, naye n'obwongo n'ebirowoozo n'okutegeera. Ekisooka ekiraga nti obwongo obwo bukuze era bweteeseteese okusobola okuyingira mu maka kwe kubeera ng'obwongo obwo bweteefuteefu. Obwongo obwo nga bweteefuteefu okusobola okukkiriza enkyukakyuka egenda okubeerawo. Awo mental preparedness we yeetaagisiza ennyo ng'amaka gagenda kutandika. You have to be ready to accept the change. Bavubuka bangi bayingira mu maka naye nga tebakkirizanga nkyukakyuka. Muvubuka n'ayingira mu maka naye nga takkirizanga nti kati yafuna omuntu ow'okubiri, n'asigala ng'akyava mu bibanda ssaawa 8 ogw'ekiro, n'asigala nga nkyayina emikwano emikazi nga bwe yabeeranga najjo nga tannawasa, n'asigala ng'ayagala embeera esigale nga bweri nga tayagala inconvenience. Bassebo ne bannyabo, omwana omuwala n'omulenzi, bwe muba nga munaayingira amaka mulina okubeera mentally mature and prepared. Ebirowoozo byammwe nga bikuze ekimala okukkiriza ti kati ngenda kukola transition okuva mu kubeera single okufuuka married. Ekyo kyokka kikulu. Ebirowoozo by'omuntu yenna awasa biba tebinnatuuka awo ali bubi. Ebirowoozo by'omuvubuka yenna ayagala okuwasa naye nga si mweteefuteefu kufuna inconveniences kuva eri mukazi we ali bubi. Obwongo bulina okitegeera n'okukikkiriza nti enkyukakyuka zirina okukolebwa ate enkyukakyuka zirina okubaawo. Otherwise obwongo bwe butakitegeera, obwongo bwe butakikkiriza, amaka galemererwa n'okufa ne gafa. Ekyokubiri, mu mental preparedness, omuntu ateekwa okuba nga ali ready to take constructive decisions. Amaka gajjudde okusalawo kwa buli kaddakiika, okusalawo ebintu ebinene. Ennyumba tunaagizimbawa? Abaana tunaazaala bameka? Tugenda kuzaalira mu ddwaliro ki? Tukole bizinesi ki? Tubatwale mu masomero ki? Kino kyetaaga obujjanjabi oba nedda? Amaka gava geetaaza abantu abageetegekedde, abantu abakuze mu birowoozo, abeeteesiteese okukola okusalawo okufaananako bwe kutyo. Naye osanga omuvubuka nga wasizza, ze tombuulira ebyo. Ewammwe gw'amanyi oba ewammwe bakulabirire, abe wammwe bakuliise, oba ogenda ng'ogenda abakazi bangi, oba ogenda ng'ogenda abasajja bangi. Ebigambo bwe bito eby'ekisiru n'obubambaavu byogerwa abafumu kubanga n'emitwe gyabwe tegyeteekateekanga kukula. Gwe omuvubuka ateekateeka okuwasa, okimanyi nti olina constructive decisions olina okukola mu bulamu. Weetaaga okukola mu birowoozo osobole okuwasa, ate amaka g'onaaba ofunye obeere ng'osobola okugasalirawo ebintu ebitegeerekeka. Ekyokusatu, mental preparedness, to bring ideas that will construct a home. Oteekwa okubeera ng'okuze mu birowoozo osobole okuleeta ebiteeso ebigenda okuzimba amaka. Bangi ku batandika amaka abamu tebalina birowoozo bino bizimba maka. Omuntu yenna awasa alina okuba nga agenda kuvaamu ebirowoozo ebikuuma amaka nga gali wamu, so si birowoozo bigaawukanya. Naye lwaki bangi bazimbibwamu ebirowoozo ebyawukana? Kubanga tebakulanga.
osanga omuvubuka nga ali mu maka naye nga reasoninga ng'omwana wa nassale. Osanga omuwala nga ali mu maka naye nga alowooza ng'omwana wa P1. Amaka tagaliiko, tagalowooleza, tagasalirawo birungi, tagasalirawo bigwanidde, tagasalirawo binaagazimba, agenda okumaliriza ng'ebintu bimwonoonekedde. Olw'ekyo psychological oba mu mutwe tulina okukula, tusobole okubeera abantu abalina sound reasoning, tusobole okubeera abantu abalina decision making, tusobole okubeera abantu abalina positive attitudes towards marriage and family. Bw'oba obwongo bwo tebunnaba kukula kuba na positive attitude towards marriage, tonnatuuka kuwasa, kubanga tomanyi na mugaso gw'amaka, tomanyi na bulungi bwago, tomanyi na lwaki weetaaga okusigala ng'oli nago ebbanga lyonna ery'obulamu bwo. Olw'ekyo weeteekereteekera amaka mu mubiri, ate weeteekereteekera amaka ne mu birowoozo, kisobole okukuyamba okusobola okugaddukanya obulungi. Ekisembeyo tukiyita spiritual preparedness. Kubanga omusajja gwe kabona mu maka, kikugwanidde okubeera omukulu mu mwoyo, kubanga maama gwe mukulembeze w'okukuza empisa mu baana, kikugwanidde okubeera omukulu mu birowoozo. Kibi nnyo kyennamiza kikaabya amaziga abantu okuyingira amaka nga mu mwoyo balwadde, abantu okuyingira mu maka nga mu mwoyo tebeesobola, tebagenda kusobola kukuza baana baabwe kubatuusa mu ggulu. Amaka tugatandika buli omu atuuse munne mu bwakabaka bwa Katonda. Amaka tugatandika buli omu ayambe munne walemererwa. Bwe munaatandika amaka mwenna nga muli balwadde mu mwoyo, ani anajjanjaba munne? Bwe munaatandika amaka mwenna nga mwagwa, ani anayimusa munne? Bwe munaatandika amaka mwenna nga muyina ebiwundu, ani ananyiga eby'omulala eby'omwoyo? Olw'ekyo kikulu nnyo abagenda okutandika amaka okweteekateeka mu bulamu bwabwe obw'omwoyo, beezimbe. Bakasente bayingidde amaka naye tebagayingiddemu gakomya ku nsi, bagayingiddemu okugatwala bagatembeete paka mu bwakabaka bwa Katonda. Kibi nnyo nti olwaleero bantu bangi bayingira amaka naye nga tebannakula. Naye nga bw'owulidde ebigambo ebyo oteekwa okweteekateeka okuyingira amaka, n'omanya nti neeteeseteese mu mubiri, ngenda kusobola okukoleera amaka gange, ngenda kusobola okugayiiyiza, ngenda kusobola okubabeezaawo, ngenda kusobola okuba be beetaaga. Weeteeketeeke mu bwongo, obeere munywevu, tinja kusobola okusalawo ku lw'obulungi bw'amaka gange. Ate weeteeketeeke ne mu mwoyo, olera amaka nga ganaatuuka mu bwakabaka bwa Katonda. Nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa nga weeyongera okuyiga ebigambo bino.